kigudde waani erizoba ziiza nka 35. Abatuuze mu division y'ekidoodo mu municipali y'e Kasese be bali mu kusatira oluvannyuma lw'enjovu okutoloka mu kkomero lya Queen Elizabeth National Park ne zibonoonera ebirime byabwe obutasigaza. When we have had animals from the Queen Elizabeth conservation area attacking our crops severely. As you can see from this farm, there is nothing that we can survive on. It's not only this. Around here we have only 11 acres. Up there we have 5 acres. Eka za kasooli ezayonooneddwa ziwera 20 wabula okusinziira ku batuuze guno si gwe mulundi ogusoose enjovu okwonoona ebirime byabwe. Nahingira eka zange 2 n'ekicweka enjojo ziizire ziiza zabirya zoona tizabirya hati erizoba zikatandika ebiru by'enyuma nate erizoba nashanga byona byahwiremu kandi niyo fizi yanje y'abaana njokundiraho obukuba buli kimwe tinchina kantu nempangisa nentamu kasente ntamu tractor. Bano bagamba nti babadde beesigamye ku birime byabwe bino ebibadde mu nnimiro mu kiseera kino ekyokusoomoozebwa nga we twogerera tebamanyi wa kutandikira. Enjojo zizaaha byamara omusiri gwanje tinyina emmere y'okuheereza abaana shahezi nimbura ekyokukwataho ninyenda abantu abaine obusobozi obwokuyamba abantu batuyambeho emisiri yetu yoona yahwaho busaho na kimu kyokukwataho tuyomo mu corona titwine emmere y'okuheereza abaana. Kansala w'ekitundu kino Seriwayo John asabye gavumenti okuvaayo erabe bweriyirira abantu bano aboolekedde okulumbibwa enjala amuwadde akatebe ko n'obwavu. So it is our appeal to the government that please, as these people's crops have been affected, they should be compensated as the law or the bill was signed in the year 2019 in September. Ssentebe wa division y'ekidoodo Safari Matini agamba nti boolekedde obuzibu bw'amaanyi nga we twogerera n'abatuuze batya okuddayo mu nnimiro zaabwe. The reason I'm saying that compensation should come, this is already part of the disaster in Kasese because the animals are very many and they have eaten up the food. What are we anticipating we as leaders? What we are expecting we as leaders is there is famine that is coming on. And even our people have feared again to go into agriculture because the same animals will eat the same crops that will be planted in this place. So our prayer is that we even need relief, we need food that should be given to our people. Omu ku batwala ekkuumiro ly'ebisolo lino John Masereka asaasidde bonna abakoseddwa mu mbeera eno n'ategeeza nga bwe balina enteekateeka ey'okuziyiza ensolo zino okulumbanga ebirime by'abantu. At this moment in time we are so sorry for the damage caused by the elephants in Ekidoodo, Kasese municipality. My advice is that as an organization we are going to do all we can to ensure that the electric fence. Wabula ono era akuutidde abatuuze okwagala ensolo z'omu nsiko balemenga okuzitta era n'asuubiza abayonooneddwa ebyabwe nga bwe bagenda okusasulwa ng'etteeka bwe lirambika. My advice is that people should be tolerant, people should have sober minds. Let them love wildlife. Wildlife is for us all. We should continue to love it despite of the damages it causes on our properties and crops. It is still a resource that we should be able to protect. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Compensation is there, the law is made, and I can assure you that it's a question of time. Compensation will be real.